Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku Ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ewaffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za Ewaffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli Ewaffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like Ewaffe Uganda ramba. Omukubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga wamu n'essaboleza gavumenti ya Uganda William Byaruranga onako olwaliro tebakkiriziganyizza ku kiragiro kya kkooti ekyafulumya akawungezi akayise nga kiragira ababaka mu palamenti baleme okuweebwa obumbi bw'ensimbi 10 obwafulumizibwa gye buvuddeko. Mukubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga akawungezi akayise yayise yawadde ekiragiro n'ayita essaboleza gavumenti ya Uganda William Byaruranga ajje alabekeko mu palamenti alungamye palamenti ku kiragiro ekyafulumiziddwa okuva mu kkooti enkulu wano era nga kino kyadde kiraga titeri mubaka yenna alina kukozesa obukadde 22 bwe badde babagabidde wabula Byaruranga olulabiseko mu palamenti olunaku olwaleero n'alagira palamenti nti balina okugondera ekiragiro kya kkooti kyafulumiza obuwumbi 10 baleme okubukozesa. Honorable members of parliament who spent the money after the 21st of April 2020, the date at which that court order was issued, would, from what I have said, be held to be in contempt. Those who spend after the 21st. Permit me then to point out, Madam Speaker, that of course the Parliamentary Commission and any honorable member who feels aggrieved by this order is open to challenge it before this court, before that court, and have it discharged. And I think that's what is expected to be done on the 29th. My office, of course, shall interact with the Parliamentary Commission on the instructions that we shall be given on this matter. But, as I have said, spending of the money after the 21st of April would be tantamount to contempt of court. Finally, to state the obvious, Madam Speaker, the cooperation and compliance of both the government and the parliament is always taken as a given in view of the cardinal doctrine of separation of powers between the three arms of the state. Wabula oluvannyuma lwa ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruranga okwogera bino wano mukubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga naye waasinzidde n'asimbira ekkuuli ekiragiro ekifulumiziddwa Byaruranga ono nti obukadde 10 obwasindikibwa mu palamenti ababaka tebalina kubukozesa. Kadaga agamba nti bino byonna ebikolebwa Byaruranga biringanga ebyokunyigiriza emirimu gya palamenti egirina okugenda mu maaso. You know, we have been complaining about the role of the Attorney General in defending Parliament. Sometimes we don't know which side you are on. Sometimes you have abandoned us there in the court. You have consented with the other side, leaving us. Yes. So we look at this as an attempt to suffocate the work of Parliament, to diminish the powers of Parliament. Secondly, I want to warn the banks which interfere with members' accounts. You will be sued. You, the banks, will be sued. The members you are disturbing have no judgment against them. None. Which bank can produce a judgment against Honorable Nakabiro? No one. So it's just stupidity. Anyway. Ombaka mu palamenti akiikirira ekibuga ky'Emityana Francis Zake onako olwali addusiddwa mu ddwalo ly'e Naguru nga biwalataka oluvannyuma lw'okuzirikira mu kaduukulu aka poliisi gy'abadde. Zake yakwatibwa ku lunaku olw'Essande akawungeezi mu disitulikiti y'Emityana eyo bwe yali nga kigambibwa nti ono yali agabira abantu mu bitundu by'Emityana emmere mu kaseera kano abanyigirizibwa ekirwadde kya COVID-19 kubanga Uganda eri ku muggalo mukadde kano. Ensonda enekusifu era nga zino zibadde ziwumeddwamu omutwe Honorable Mwiru Paulo zitegeezezza Joe Longono omwogezi w'ekiwayi kya People Power nti Zake ali mu mbeera etagambika era addusiddwa mu ddwaliro ery'e Naguru eyo wabula ng'embeera ye tewoomya na kabululu.
Zaake okuva we yakwatibwa abadde akyali mu kaduukulu era ng'ono yakwatibwa n'ateekebwa mbeera eyo ng'avunaanibwa omusango gw'okugabira Bannayuganda emmere kyokka ng'ate bino byonna kigambibwa nti byali akola byali byakuyisa lugaayo mu biragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Abasirikale baasose ne bagaana naye ndowooza baatidde ne bagamba musajja ono ayinza otufiira mu ngalo wano, so ne bagamba kale yagenda mu ddwaliro naye eddwaliro litwagala naki, so kwe kumutwala bamututte enaggulu ddwaliro lya gavumenti era ng'awerekeddwako abasirikale nga bakyaliyo era bali bweru wa ruumu ye naki, so akyali under arrest, akyali musibe. So yembeera eyo update gye nasembeeyo okufuna nti honorable tali bulungi era tumusabire. Kitaawe wa omubaka Zaake Ngoyono Butebi akakasiza Radio Simba nti mutabani we addusiddwa mu ddwaliro ly'e Naggulu nga biwala ttaka wabula tannyonnyodde kiwanvu nnyo ku mbeera gy'alimu kati. Naye ng'ali kitanda ekyenjawulo ali ku kitanda bamujjanjaba. Ali ku kitanda bamujjanjaba kigenda nnyo. Iraani Uganda Naggulu. Njagala kutuukayo otuusi manye. Okusinziira ku Joel Ssennyonyi ono nga ye mwogezi w'ekiwayi kya People Power ekisinde ekya People Power agamba nti Zaake yagondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga era ebyo bye boogera nti yabiyisaamu olugayo tebiriiyo. Agamba nti mu kaseera nga Zaake awa Bannayuganda emmere mu bitundu eby'emityana eno mbu yakwata buveera n'abussaamu emmere n'alyoka atuma baboodabooda era nga kino kiraga nti waboodabooda ono yali atwala mugugu nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali abawadde olukusa ti baboodabooda balina vuga migugu gyokka. Wabula agamba nti kino kyewuunyisa kubanga aliwo n'abamu ku babaka mu Paalamenti bannakibiina ky'NRM nti bano basinzidde mu bitundu byabwe eyo ne balyoka bagabira abantu baabwe emmere wabula kyewuunyisa okubanga nabo tebaakwatiddwa kyokka ng'ate Zaake gwe baliko yekka. N'apangapanga ebintu awo n'afuna zibooda okutwalayo naye ate kati ye bamusibye nga talina musanga yagobedde ebiragiro ate abataagoberedde ebiragiro Rosemary Senninde ow'Ewakiso yamugabidde abantu ebintu lwale Haruna Kasolo MP ow'Ekyotera ate nga Total Accounting era ye Minister wa Microfinance yabadde ne lwale namba ewuwe ng'agaba ebyokulya teri yamugambyeko. Hanifa Kawooya omubaka ow'Essembabule mukyala naye yagabidde abantu teri yabagambyeko nti lwakuba boba NRM kadde tugamba sokoleke kino ekintu kirimu abaana n'ebyana kuba Zaake ye yagondedde amateeka bano abatagondedde mateeka ate nga bayirewo kyabulabe kubanga Haruna Kasolo bwakuŋŋaanya abantu 10,000 ewuwe okubawa ebyokulya abantu abo mubaamu abalina akawuka aka korona baba bajja kasaasaanya naye Haruna ye tebajja mugambako kubanga wa NRM. N'ebyo ngoberadde ku mabbali Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu wano mu ggwanga n'ekitongole kiddukanya ekibuga Kampala Capital City Authority bano bateesiteese enteekateeka ey'enjawulo ey'okulaba nga bafuuyira akatale ak'ennakasero okulaba nga bagobamu ensiri ezijjudde omwo olwo abantu abakasulamu ensangi zino basobole ate okugalangatanya ekiwanga mu ngalo obulungi. Bino byonna abejjidde mu kiseera nga omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yalagira abasuubuzi abatembeeyi n'abantu ab'enjawulo abakolera mu butale bwonna obwalekebwawo olw'ekirwadde kya COVID-19 abantu mwe balina okugula emmere yalagira abatembeeyi bano okusigala nga basula mu butale bwabwe baleme okudda ewaka kubanga bayinza okuvaawo ne badda ate mu b'enju yaabwe ne balyoka basaasanya ekirwadde kya COVID-19. Omukulembeze w'eggwanga era yalagira Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu wano mu ggwanga okulaba nga abantu bano bonna abasula mu butale ebawaawo obutimba obw'ensiri mwe balina okusula kw'osa n'okufuuyira obutale bwonna okulaba nga ate amajiiko n'ensiri zireme ate okulumba abantu bano. Olunaku olwaleero omuwandiisi w'akatale ak'ennakasero Market Sitting Vendors and Traders Limited ngono yasimwedde Osanyo aliko byanyonyodde ku nteekateeka eno mbwe ate natera okugibwako engalo. KCCA bakwataga wamu ne health batukyalira wano ku lunaku olw'emmande ewiiki eno ne batubuulira strategy ki gye bagenda okukozesa okufuuyira akatale kubanga abantu babeera mu katale basulamu basiibamu products ze batunda weeziri kati ne bagamba bagenda bali banoonya okuteekawo enkola gye banaayitamu okufuuyira akatale nga n'abantu mwe bali kati ku mande bajjawo ne bakwatagana naffe management ne badrawinga plan gye bagenda okufuuyiramu akatale era ne batusuubiza nti wiiki eno nga tenaggwa bagenda kukomawo bafuuyire akatale. Asiimwe agenze maaso n'ategeeza omusasi wa Radio Simba ono nti emiryango gyonna egiyingira akatale ak'ennakasero gyateereddwako obuthamometa obukebera ebbugumu ly'omuntu. Omuntu yenna nga tanaayingira akatale kano kubaako kyagula basooka mukebera oba oli awo alina ekirwadde kya coronavirus oba nedda. Red Cross yateerawo kampu wano. Entries zaffe zonna ezingira mu katale zonna ziriko thermometer guns ezikebera omuntu era bukya bakebera ate eky'omukisa omulungi tetufunangayo mulwadde wakuteeka mu ambulance bonna abantu abayitawo
bonna bayitawo at normal temperatures ezitalaga bulwadde. Sebo entries ezingira mu katale unless ng'oyise mu mbeera ndala yonna n'obuuka. Olina okuyita ku main channels ezingira mu katale ne bakukebera ate ne bakuwa ne maaka eraga nti wakebeddwa. Akakiiko akaasibwawo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti y'e Kalungu kano kasobeddwa olunaku olwaleero kubanga abalemeddwa okutegeera abatuufu abalina okuweebwa emmere n'abo abatalina kugiweebwa. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Kyabaggu Richard ng'ali wamu n'akulira ebyobulamu mu Kalungu eyo ku Mugisha Ruth bagambye ng'olukiiko baafunye okusoomoozebwa okuzuula abeetaaga obuyambi kuba mu kaseera kano abakyala baavuddeyo dda, ababbodaboda baavuddeyo dda, abantu abayitirivu baabeetoolodde dda naye mu kaseera kano emmere gye balina ntono wabula ng'ate n'abo abalina okuweebwa nabo tebanaba kubategeera bulungi. Tunuye abantu ababadde mu butawu nga bakola ng'ababodaboda abasaalooni tunuye n'abaana baliko obulemu emigireko who is hungry because of COVID abo banneekolera jange ab'obunyama babawanga abantu abo ate Lukaya azirukaya ziyusirukaya tawuni tewaliwo woyinza kugamba nti oyinza okugenda n'osaka. Actually these bodabodas in every town there are those chairmen of bodabodas. Tulina awantu awazibu ennyo kati newankubadde n'ewaffe eno kamulibwa sijja kugaana newala naye alwa district tulina ebifo bye tuyinza okusooka okusoosowaza. Lukaya Town Council sijja nkiikirira naye Lukaya Town Council ekyalina obuzibu obuzitoyeko okusinga ewalala. Waliyo abakyala abaana abawala babadde batunda obugonja tebakyalina wabutundira. Mu ngeri y'emu RDC wa disitulikiti y'e Kalungu Tukaikiliza Kalebu mu kwogerako naffe ategeezezza ng'omulimu guno bwe gugenda okubeera omuzibu nti naye baakweyambisa bannabyabufuzi okubanoonyezaako abatuuze abali mu bwetaavu bw'okuyambibwako n'emmere era mu kaseera kano balyoke basinziiraawo balyoke babagabira emmere eno. The exercise of identifying the needy people is not simple. Secondly, when we get those things, I'm supposed to respond to the National Task Force. So they want to see how we have, for example, the Mbarara, the RDC Mbarara, did wonders and like so. Okunonya abantu abo kubanga okubawanga abo nabo tubanoonyeza ne mukama waffe. Ku ddakiika 17 eziyise ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero ng'essaawa eno mundeke nga fundikire mbaagaliza okwekumira ku Sseddumiro Bogola Simba mwongere okunyweza ebiragiro bya gavumenti n'eby'omukulembeze w'eggwanga mu biseera bino ebyakazigizigi eggwanga mwe lituubagidde mu mbeera y'ekirwadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus.